Abeddi Bwanika ebyabwe byongeredde ddala okuba ebibi era nga His Excellency the Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yatugamba n'atusuubiza nti baana abamuntu nabalabiranga ku bikolwa byabwe era ebikolwa bya bano ebibi ebikyamu ebigondufu ebikoofu ebyagala okuba nga balumbagana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine naye bigenze maaso n'okweyanika bigenze maaso n'okulaga nti bisajja bino byajja nga bina mission zaabyo ez'okukolerwa omulabi w'Abannayuganda ez'okulumya Abannayuganda n'ez'okukola nga tukola buli kimu ekisoboka twongera bajjukiza n'okubategeeza Katonda atalya nguzi ali wamu naffe ku lwa Uganda yaffe ebisajja bino ebirungi ebisajja bino ebyajja nga birina mission zaabyo ebisajja bino ebibbi ebisajja bino ebitalina mitima girumirira Bannayuganda bijja kgenda maaso n'okuba nga byeyanika bijja kgenda maaso n'okuba nga mukwano gwange ali e Masaka Nyendo Mukungwe yaŋŋambye nti waliwo mukwano gwe yamuleetera kaddiiro namugamba nti nina ddiiro namubuuza ddiiro ki namugamba nti ku ofiisi za Mpuuga eri Nyendo Mukungwe waliyo ddiiro ku ofiisi ze naye ojja kujja tugende kono nti kale ng'amuwerekera nga bagenda batuuka ali bamubuuza oze noono nti naye n'atukolera nti okutuuka munda mu ofiisi ng'ekirimu katereekerero nti pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja okuziika omugenzi Pascal abadde awangali e Bungereza kakati ne batuula kati bali awo Abeddi Bwanika yasooka okujja bali awo nga n'omukulu yennyini atuuse Mathias Mpuuga Ssaababbi yabba obukadde 500 million simanyi nti oba omuntu asobola zitegeera nga nze munnyonnyodde bulungi obukadde 500 ezo ssente mpitirivu nnyo kaakati ng'omukulu Mpuuga atuuka kati akule waliwo omuvubuka omuyambi wa Mpuuga ng'agamba nti ekiriwo mukimanyi nti ono yatuwaayiriza nti tuli babbi agenda kujja mu Masaka naye pulogulamu gye tuliko twagala kugoba Kyagulanyi mu Masaka bano nga bawaga twagala kumugoba mu Masaka abantu bamukyawe omulenzi nga batuula ye abiraba bulabi alaba ebigenda mu maaso nga babagamba nti buli omu bagendamu emitwalo 10,000 kola olunaku akasente abeerawo mu kuziika nga babagamba naye sente zibajja zifuna ku makya ku ofiisi kakati Abeddi Bwanika ng'agamba nti naye nedda bwe banazima ku makya abantu bajja kukola ki bajja kubuuka bajja kumanya nga babagamba bagende n'ebipande ebigamba nti sebo watyobola omukulembeze waffe ng'amaze okubba ssente kakati nga bagamba nti bagenda okukwata ebipande mulina kubeera 20 kati nga bo baba emitwalo 22 abakwata ebipande abakutte ebipande bo baba emitwalo agaaga kati nga ssente gundi agamba oyo kisente tuzigabe kati Abeddi Bwanika kati Mpuuga yawaayo ssente kikulaga nti ali ku 250 byali mu kubawa nga buli omu emitwalo 10,000 ng'abagenda okukwata ebipande abayo emitwalo emeka 22 kakati kikulaga nti Mpuuga tageti gyaliko yaswala kati kyasalawo nti sezo ebikadde bitano bye yabba yasalawo ng'ebibiri abiddiza abantu mb'okusaliza Kyagulanyi mu Masaka naye mulabula kubanga yasooka n'akwata ssente n'aziwa ababoodabooda mbu bagenda kugoba Kyagulanyi e Masaka Kyagulanyi teyabadde Masaka ababoodabooda buli we baalaga wonna baababoola waliwo omwami oyo gayi yaŋŋambye nti waliwo ababoodabooda eyabaddewo awo wabweru ebadde bageze kima ssente n'agamba nti ye bwe yadda nti obuzibu bwa Mpuuga tatundika mu bantu mbu waboodabooda bamala okulangirira nti ono bagenda kugoba Kyagulanyi Masaka mbu omwami yali amuwola ebintu ku dduuka yamugoba yamugoba namugamba nti ogamba nti oli mu mbeera nnungi mwagala kugoba Kyagulanyi Masaka ali mu kulwanirira abantu so
target ya Mpuuga abantu bagigudde. Mpuuga mukakasa next nyo kya Abedi Bwanika kwacho kyali adasente za Museveni temugenda kugoba Kyagulanyi Masaka wabula mu kaseera katono nnyo mugenda kuba tewakyali muntu asobola kutwala budde nga aboogerako mu kaseera katono nnyo. So diru yabadde bwetyo naye ate abantu batuuse ku mukolo ogw'okuziika beefudde era ndowooza Abedi Bwanika ayomba kubanga bamaze n'okuvaawo kubanga omulenzi yaŋŋambye nti sente yaziridde kyokka batuuse eri abantu bona munnabe yawa sente yagezwa bakubira Kyagulanyi enduulu bwe bagambye nti Kyagulanyi ajja mbona bwe bawa sente ate ne bava mu kidaani badduka bagende balabe Kyagulanyi. Kati mbu babagamba nti bava ku mukolo balina tuukira ku ofiisi era bwe bavudde ku mukolo batuukidde ku ofiisi eyo gye mulabaka vidiyo nga Mpuuga ayasama manya gundi Abedi Bwanika nga ayasama era ebiki semaya biki Abedi Bwanika yagwa dda yadde sente za Museveni ye yaziri adda kakati bwe yawulira nti waliwo omulala bye ensimbi dozya naye nga program eno naye abadde bwetu naye nga tukulaga nti Kyagulanyi amanyi gayina yayingidde Masaka ate n'agikyankalanya. So Mpuuga wagwa dda gwe kati wagwa dda tuyesonyiye kino ekivubuka kyogera yaŋŋambye nti waliwo mukwano gwe yamuleetera kaddiiru namugamba nti nina ddiiru namubuuza ddiiru ki namugamba nti ku ofiisi za Mpuuga eri Ennyendo Mukungwe waliyo ddiiru ku ofiisi ze naye ojja kujja tugende kono nti kale ng'amuwerekera nga bagenda batuuka ali bamubuuza oze noono nti naye n'atukolera nti okutuuka munda mu ofiisi ng'ekirimu katereekerero nti Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja okuziika omugenzi Pascal abadde awangali e Bungereza. Kakati ne batuula kati bali awo Abedi Bwanika yasooka okujja bali awo nga n'omukulu yennyini atuuse Mathias Mpuuga Ssaababbi yabba obukadde 500 500 million simanyi nti oba omuntu asobola zitegeera nga nze munnyonnyodde bulungi obukadde 500 ezo sente mpitirivu nnyo. Kakati ng'omukulu Mpuuga atuuka kati akule waliwo omuvubuka omuyambi wa Mpuuga ng'agamba nti ekiriwo mukimanyi nti ono yatuwayiriza nti tuli babbi agenda kujja mu Masaka naye program gye tuliko twagala kugoba Kyagulanyi mu Masaka bano nga bawaga twagala kumugoba mu Masaka abantu bamukyawe omulenzi nga batuula abiraba bulabi alaba ebigenda mu maaso nga babagamba nti buli omu bagenda mu emitwalo 10,000 kola olunaku akasente abeerawo mu kuziika nga babagamba naye sente zibajja zifuna ku makya ku ofiisi. Kakati Abedi Bwanika ng'agamba nti naye nedda bwe banazima ku makya abantu bajja kukola ki bajja kubuuka bajja kumanya nga babagamba bagende n'ebipande ebigamba nti sebo watyobola omukulembeze waffe ng'amaze okubba ssente. Kakati nga bagamba nti tebagenda okukwata ebipande mulina kubeera 20. Kati nga bo baba emitwalo 2 abakwata ebipande abakutte ebipande bo baba emitwalo agaaga. Kati nga ssente gundi agamba oyo tisente tuzigabe kati Abedi Bwanika. Kati Mpuuga yawaayo ssente kikulaga nti ali 250 byali mu kubawa nga buli omu emitwalo 10,000 ng'abagenda okukwata ebipande abayo emitwalo emeka 2. Kakati kikulaga nti Mpuuga target gy'aliko yaswala kati kyasalawo nti sezo ebikadde 5 bye yabba yasalawo ng'ebibiri abiddiza abantu mb'okukyaliza Kyagulanyi mu Masaka naye mulabula kubanga yasooka n'akwata sente n'aziwa ababodaboda mbu bagenda kugoba Kyagulanyi e Masaka. Kyagulanyi teyabadde Masaka. Ababodaboda buli bwe baalaga wonna baababoola
waliwo omwami oyo gayi yaŋŋambye nti waliwo bodaboda eyabaddewo awo wabweru ebadde bageze kima ssente n'agamba nti ye bwe yadda nti obuzibu bwa mpuuga tatundika mu bantu mbu wa bodaboda bamala okulangirira nti ono bagenda kugoba Kyagulanyi Masaka mbu omwami yali amuwola ebintu ku dduuka yamugoba yamugoba namugamba nti ogamba nti oli mu mbeera nnungi mwagala kugoba Kyagulanyi Masaka ali mu kulwanirira abantu. So tageti ya mpuuga abantu bagigudde mpuuga nkukakasa n'ekisenyo kya Bedi Bwanika kuba kyo kyali adda ssente za Museveni temugenda kugoba Kyagulanyi Masaka wabula mu kaseera katono nnyo mugenda kuba tewakyali muntu asobola kutwala budde ng'aboogerako mu kaseera katono nnyo. So diru yabadde bwetyo naye ate abantu batuuse ku mukolo ogw'okuziika beefudde era ndowooza Bedi Bwanika ayomba kubanga bamaze n'okuvaawo kubanga omulenzi yaŋŋambye nti ssente yaziridde kyokka bwe batuuse eri abantu bona munnabe yawa ssente yagezeho abakubira Kyagulanyi enduulu bwe bagambye nti Kyagulanyi ajja mbona bwe bawa ssente ate ne bava mu kidaala ne badduka bagende balabe Kyagulanyi kati mbu babagamba nti bwe bava ku mukolo balina tuukira ku woofiisi era bwe bavudde ku mukolo batuukidde ku woofiisi eyo gye mulaba ka vidiyo nga mpuuga ayasama manya gundi Bedi Bwanika nga ayasama era ebiki simanya biki Bedi Bwanika yagwa dda yadde ssente za Museveni ye yazirya dda kakati bwe yawulira nti waliwo omulala byensimbi dozya naye nga pulogulaamu eno nona yabadde bwetu naye nga tukulaga nti Kyagulanyi amaanyi g'ayina yayingidde Masaka ate n'agikyankalanya. So mpuuga wagwa dda gwe kati wagwa dda twesonyiye kino ekivubuka kyogera. Abo bassebbutobuto bolaba awo be bafuuse ekizibu bubuuzi bwa Museveni era bwe kimu kye bakola bakikola ku Mwami Tebulwa neffe tubalaba naye bakola tubiraba era twongera bajjukiza n'okubategeeza tebalina kye batugamba.